وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kwata muno mungalo bwoti tomta mukwate mungalo ate wallahi yinza okulaba watakute mune mungalo mugamba okoye agambye atya muwanike omukono mugambe twongere mu maaso muwanike omukono mugambe twongere mu maaso agambye atya mpaka ddi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. mundakikezi mpeereddwa amazima gali nti mbadde njagala kulemerako butasomesa kubanga nga obudde ndaba bukoze butya bugenze nange ng'omuntu sitebenkedde nyina ebibuuzo ngenda kupepa saawa yonna okuva kati ngenda kukola bibuuzo kati nga nyina okusooka okurivaizinga olwedda neekwesaawo ngezaako okulaba nga nfunzafunza naye sinnabafunzafunza newe buli buti kati obudde nyina buki bufunda kyenyinza okujjukiza omutima gwange n'egyammwe emitima gyaffe gyonna tugirivaizinge nga nnyo kwagala basahaba ba Nabi Muhammadi okwagala basahaba abawangala ne nabbi oba oliawo Allah kwe yayisiza okulungama kwaffe mu bulamu bw'obangayo ne sahaba nga bw'owulira nga bamwogeddeko owulira nga omutima gukoze gutya ng'omwagadde wallahi bayita mu bingi igwe byotosobola kugumiikiriza tubadde we tuliridde ekyemisana omusiraamu n'agamba ekigambo nti eddaluso eyo ogiraba bwe singa bajongera ennaku 2 ne tubeera tugirimu ennaku 3 ffenna twandikoze tutya twandivuddewo naye wallahi basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano we baateekanga obudde bwabwe bwonna nga babuteeka mu kubaako kye bayiga ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala fataallamuuhu eddiini ya Allah ne bagiyiga waallamuuhu ne bamala ne bagitusomesa naye tutuukako bil amanati ng'etuuseeko ne amaana empitirivu nga tebalina kye bongeddemu wala nuqsanu minhu nga mwana wo tebalina kye bakendezezaamu mwagale nnyo basahaba lwaki mbagamba ekigambo kino tuli ku mulembe ogw'abavuma basahaba ntegerekese Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam yatwewaza n'atugamba nti abange mwewale nnyo la tasubbu ashabi tekakutandanga n'ovuma sahaba yenna era gw'owuliranga nga avumye sahaba yenna fa'lamu annahu aduwwun li hadha ad-din manya nti mulabe waki damu tuwulire abakyala muwulira yenna gw'owuliranga nga avumye sahaba abeera mulabe wa ddiini eno abakatuliki n'abaprotestanti n'abalokole olwaleero basoma ku basahaba ne babasomako ebibakwatako ne bamala ne bajja ne babiwandiika mu bitabo byabwe nga bagezaako kubavoola nga bakimanyi bulungi nnyo nti singa bavoola basahaba ne babavuma ne babajjawo eddiini y'obusiraamu ebeekoze etya ntegerekese kambaate ekyokulabirako nze obulamu bwange njagala nnyo sahaba yitibwa Abu Huraira salamu alaikum obulamu bwange ng'omuntu njagala nnyo sahaba yitibwani Abu Huraira mumanyi Abu Huraira erinnya lye bwe lityo bwe lyamanyibwa abasinga obungi lye bamanyi
bw'obuuza erinnya lya Abu Hurayra ettuufu oyinza okuwulira ebigambo nga bingi nti yegundi oba yegundi naye erinnya lye eryamanyibwa ku ye Abu Hurayra. Abu Hurayra kitegeeza taata wa pusi, taata wa kapa. Yasiramuka mu mwaka gwa Khaybara, mwaka nga gwakutaano awo gwakuna nga gugwako nga nabbi ali Madina, n'asiramuka. Yawangala ne nabbi sallallahu alayhi wasallam emyaka 5 gyokka, only 5 years. Naye wallahi yeewuunyisa, ye sahaba asinga hadithi, ye yasinga okusoma ku nabbi hadithi nyingi. Mu byewuunyisa mwagala nnyo omusajja oyo, nsaba Allah tabaraka wa taala olunaku lwa qiyama nsinkanyeeko naye. Wallahi mwagala nnyo. Olunaku lumu yasinkana omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'abaako hadithi gyamubuuzizza. Namugamba ya Rasulallah, mbuulira ku kino. Nabbi namugamba nti wallahi inni alimtu annahu la yasalni anhu ghayruk. Namanya nteri ayinza kumbuuza ku kintu ekyo atali ggwe. Lima raaitu, kwekyo kye nakulabako muhirsu ala talabi alilm, mu kunoonya okumanya. Abu Hurayra radiyallahu anhu bannange mwagala nnyo, era buli wembeera nkubiriza omutima gwange nti nyongere nnyo okwagala Abu Hurayra. Kati mukubira ne campaign, ntera kutuuka we ntuuse ne mukubira campaign, ne ngamba baluwa abanneeyungako twagala Abu Hurayra bawanike emikono. Baluwa abanneeyungako bawanike emikono. Bannange munneeyungako twagala Abu Hurayra. Abu Hurayra batakkiriza Allah gwe basinza okubamu ennyo ebituli radiyallahu anhu. Abashiya mubawulira wallahi bakubamu Abu Hurayra ebituli n'owulira ng'oyagala kaaba Abu Hurayra radiyallahu anhu. Naye nga si kuba nti bamukubamu ebituli nti yali mukyamu, nedda, lwakuba nti baagala kumenyawo ki dini ya Busiraamu. Kati wallahi mbakubiriza mwabagala Abu Hurayra, abaagala okutandika okwagala Abu Hurayra mukyawe nnyo ate abakola batya. Mudde mutuulire, mukyawe nnyo abakola batya. Naye suula eddoboozi ly'abakyala. Bannange mwagale nnyo Abu Hurayra. Olunaku lumu nakaaba amaziga nga seeka atusomesa ekyafaayo kya Abu Hurayra, era atusomesa ebimu ku bye bamukubamu ebituli. Nga bamukubamu ebituli bagamba nti innahu akthara ani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Yayitiriza nnyo Abu Hurayra okunareetinga, bakyogera bate mu Luganda, okututuusaako hadithi. Yayitiriza nnyo. Abu Hurayra bakimugamba eri ku mulembe nga nabbi yamala dda okufa, ne bagamba nti lwaki inna Aba Hurayra, nti Abu Hurayra yayitiriza nnyo okwogera hadithi z'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Nabagamba nti wallahi kambabuulireko ekigambo, nange mbasaagala kwogera bigambo bino, naye ngenda okulaba nga bannange tebakoze batya, tebabyogedde. Nenkakasa nti oluusi tebabimanyi. Kuntu alzamu rasulallah, nalinga mbeera n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bannange bagenze mu katale kusuubula, nze saasuubula. Abu Hurayra teyasuubulako nga nabbi waali. Abu Hurayra teyawasaako nga nabbi waki waali. Agamba omukazi ajja kunnemesa okusoma ki, okusoma irimu, n'agamba sijja kuwasa, teyawasa. Abu Hurayra teyasuubulako, n'agaana okusuubula. Nabagamba kuntu alzamu rasulallahi ala mil'i batni, nalinga mpangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwenfuna kendi akatono nnyo bwe nti nenkalya, olubuto ne lufunamuko ebbugumu nga nze mbeera na nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yamusanga ng'enjala emuluma, naye bambi musajja wattu n'awulira ensonyi ogamba omubaka nti ya Rasulallah nkola ntya, mpaayo. Kubanga yali yawulira dda omubaka ng'agamba nti omuntu yenna asitula omukono gwe n'asaba abagguddewo omulyango gw'obwavu mu nnyumba ye. Kasogamba nti nabbi gamba nti man fataha baba mas'alatin futihat lahu abwabu al-faqr. Omuntu nga Allah aggulawo omulyango
ntegerekese kati Abu Huraira yeye yakiwulira bafuluma muzikiti ng'enjala emuluma oluluma kyava asanga wali Umaru namugamba Umaru nsomye aya mbadde muzikiti awo nesoma aya mu Qur'ani nennema okutegeera oba etegeeza ki Umaru namugamba yeriwa namugamba nsomye aya egamba nti wayutayamuna taama baliisa emmere ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira aya yetegeeza ki bambi Umaru nasitula amasala natandika okunnyonnyola ensi nannyonnyola Allah yategeeza kino Allah yategeeza kino Abu Huraira nenyamira noga nti ntategedde kyentegeeza enjala ennuma neta mugambe nti kola ki nasanga wali Umaru Abubakar namusanga wali namugamba ya Abubakar nsomye aya mu Qur'ani nemye okutegeera Allah ategeeza ki wayutayamuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Allah ategeeza ki eyo aya yekuleme kuvula Allah yali ategeeza abaliisa kale nono naye tategedde kyentegeeza kati ngenda kusiiba njala wayita kaseera katono nasanga nabbi wali namga otyo ya Rasulallah wedda nkunoonya obwedda njagala onjikiriza aya egamba nti wayutayamuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira nabbi namugamba Abu Huraira kale sokobera nabbi nagenda ewaka mwinayo kyonna kye mwina namulaga kikopo ky'amata nakireeta naga Abu Huraira ekikopo kino ekyamata okiraba nga sinnaba kukkiriza kukinywa genda mu muzikiti eyo gy'ova buli gw'osanga omuyala omunywese ku mata gano anyweko amale okukkuta buli gw'onolaba omuyala anywe buli gw'onolaba omuyala anywe bwe banaamala okuggwayo naawe onywe Abu Huraira agamba nti wallahi walaqad taraktu fi lmasjidi 70 mu masjidi nali naleseyo abasajja 7 nga bansinga enjala naye alina ekikopo kiki kale ate najemera nabbi sallallahu alaihi wasallam onywe nagatwala mu muzikiti nga buli gwanywesaako yakkuta buli gwanywesaako yakkuta buli gwanywesaako yakkuta ensanvu neggwayo naye nanywa nakkuta radiyallahu anhu arda naleetera nabbi agasigaddemu ya Rasulallah gano gasigadde namubuuza okukuse namugamba nzikuse teyaddamu kubuuza wayutayamuna taama ala hubbi Abu Huraira radiyallahu anhu wallahi mwagala nnyo munyigire nnyo ebitonde bye bayita abashiya bambala enkofiira nga bwe muzambala n'ebitambala ne bateekako n'ebirevu nga babirina mwali mbawuliddeko muno mwebali muno wallahi mbanyigire nnyo wobalaba nga wonna bayina emizikiti gyagala okufaanagana ejjaffe gifaanagana girina mimbali nga bw'ogiraba era bw'ogutukako ogusaaliramu osola n'olowooza nti osaalidde mu muzikiti gw'abasiraamu whereas ng'ekituufu osaalidde mu muzikiti gw'abakafiiri abakafiiri babeera n'emizikiti babeera n'emizikiti bakafiiri kyabaali bazimbye omuzikiti njagala bakugamba nti abakafiiri abazimba omuzikiti baali bashiya abashiya abakafiiri si basiraamu mukitegedde bulungi olunaku lumu mba ngenda nga nkyali muto myaka mingi nagenda olunaku lwange olwasooka okutuukako ejjinja nalinnya taxi nenteeka mu paaka ejjinja naye nga ngenda kusoma Bugembe nali sigenda kusoma nali ngenda kukola interviews omanyi omwana agenda okukola interview bwatya interview natuka ssaawa zaalinga 3 awo nengamba bismillah ogenda okulinnya emmotoka entwale Bugembe kangende mala okusaalayo raka 2 nsabe Allah nyanguyize eki interview omuzikiti ogwandi okumpi oguli awo okumpi mwenna mugulaba abaali batuuseko ejjinja nga gwabashiya gwe nayingiramu gwe nasaaliramu ngenda okitegeera nti nsaalidde mu muzikiti gw'abakafiiri emizikiti gy'abakafiiri egyo tetugisaaliramu swala tokkiriza bagendayo n'osaalirayo swala okumanya abakafiiri nnyo
bamanyi n'okugamba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nti naye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate nabbi yagamba nti ana khatama an-nabiyyin, nze nasembayo bannabbi bonna. Era bwe baba baziina eswala yaabwe okujaziina bayaziina ne bagamba nti ashhadu anna aliya rasulallah, oluusi ne bagamba waliyallah, nga babuuzaabuuza naye nga bategeezaamu nti mubaka waani wa Allah subhanahu. Mubakyawe nnyo. Lwaki mubakyawa? Lwa nsonga nti abasajja abo wallahi sibasiramu. Oluusi baseka batera okwogera ekigambo ekinene nga nange nkyogera nti obubi n'obukafiri bw'abasajja abashiya businga obubi bw'abasajja ba Petero. Njogedde kituufu? Mukitegedde kye njogedde? Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwagaze nnyo basahaba. Nsaba Allah abagaze nnyo Abu Huraira. nga bw'owulira seka ngagambye nti an abi hurayra, eno hadithi njija ku abi hurayra, nga tasugha ilayhi adhanak, nga oteekayo n'obwongo nnyo, nga mukwano gwe yagenda ogikola atya? Ogyogera. Olunaku lumu Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abu Hurayra yayagala nabbi nga tayagala kwawukana na nabbi yadde akatikitiki. Tulo twe tubaawula, nabbi n'agenda ewuwe naye baka, Abu Hurayra nga tayina wuwe asula mu muzikiti. Olunaku lumu yagenda Abu Hurayra wa maama we. Wa maama wani? Wa maama wani? Ewa maama wa Abu Hurayra. Abu Hurayra yali nkola ye nga buli kaseera buli lunaku agenda n'alambula ku nnyina. Kati atuuka ewa nnyina, nyina n'amugamba neho n'owangala ne Muhammad buli kaseera na Muhammad, ye Muhammad gwe wangala naye ali bino. N'avuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Abu Hurayra si musiraamu, n'avuma nabbi ebigambo biyitirivu. Abu Hurayra maama yavumyani? Bannange mudde mutuulire, maama yavumyani? Temutaddeyo birowoozo oba seka leeta ebibuuzo twanukule ebibuuzo. Temutaddeyo birowoozo. Maama yavumani? Maama yavuma Abu Hurayra? Maama avuma nabbi Muhammad, maama wani? Maama wa Abu Hurayra. Mummademu amwanyi, barakallahu fik. Ate nga njagala kumaliriza. Maama bwavuma nabbi Abu Hurayra n'anyiiga n'akaaba amaziga radiyallahu anhu. Tavume maama tamwanukule nti maama nawe oliwi nawe naye maama avuma mukwano gwe. Abu Hurayra n'avaawo ng'akaaba amaziga, najje wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaziga gamuyitamu. N'amugamba ya Abu, nabbi n'agamba Abu Hurayra, ma yabkike ya Abu Hurayra, Abu Hurayra kyeki kukaabya, sitera kulaba ng'ovuddeko bw'otya, kiki ani akunyiza mukwano gwange? Abu Hurayra amunyumize nti maama wange akuvumye, kisoboka? Abu Hurayra awulira ensonyi, magamba maama wange avumye nabbi sallallahu alaihi wasallam. Namugamba ya Rasulullah, mbutuufu nyina ekintawanyiza, naye nkusaba antadu wallah an yahdiya ummi, nkusaba ogambe Allah, ontegerezeko Allah, onsabireko Allah alungame maama wange. Nabbi namugamba nti kyoyagala tikyenjagala. Nabbi nasitula olulimi lwe n'omumwa gwe n'agamba nti Allahumma hdi umma Aba Hurayra, Allah nkusaba olungame maama wani? Wa Abu Hurayra. Abu Hurayra n'atandika okumwenyamu kubanga yamanya nti anna du'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yurad, edduwa ya nabbi tezzibwayo, eteekeddwa okuwanukulwa ne wanayitawo akaseera. Abu Hurayra yaddangayo kewa maama aloba maama yasiramuse nga maama tannasiramuka. Maama yasiramuse, maama siramuka, maama tannasiramuka. Bamaama bamwe balina abatali basiramu, bakowole bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurayra agamba nti olunaku lumu nagenda ewa maama n'enkonkona ng'ali mu nnyumba. Maama n'aŋŋamba nti ala risilika ya Abu Hurayra, Abu Hurayra sooka obeerekaawo. Nagenda okuwulira amazzi mu nnyumba nga gatotoogana, mu Luganda bakiyita batya, nga gayira, ng'alinga omuntu eyayira amazzi. Abu Hurayra sooka olindeko toggulawo nkya. Maama n'afuluma. Abu Hurayra agamba nti mutajammila, nga yenna yeesuutinza ayambadde bulungi nnyo. Maama bwe yaggulawo oluggi bw'ati nga sinnayingira, fasami'tuha taqul, nagenda omuwulira ng'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Nagamba nti nzikiriza nabbi Muhammad
bwobeera gwe. Abu Huraira yasanyuka, musanyiri yasanyuka n'akaaba amaziga, nadduka nga addayo ewambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba najjanga amaziga akaaba amaziga, namugamba ati nabbi namugamba ya Abu Huraira ate kati kyekikaabya, namugamba ya Rasulullah ekinkaabya si ekinkaabiza olwaleero si kyekyankaabiza luli, nti ate kiki? Nti inna Allaha qad istajaba da'watak, Allah yayanukudde okusabako maama wange yakoze atya, yasiramusa. Abu Huraira bannange muwagale nnyo, mukyawe yenna mukyawa. Abu Huraira y'omu ku batutuusaako ahadithi enkulu ennyo. Mu hadithi enkulu ennyo Abu Huraira zatutuusaako mwe muli hadithi egamba nti man qaala akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu yenna agamba ekigambo nti la ilaha illa Allah ng'akijja ku ntobo ya mutima gwe akola atya? Salaamu alaikum. Bannange wallahi kikulu omuntu yenna agamba ekigambo nti la ilaha illa Allah dakhala aljanna, agenda kuyingira ejjana. Wano waliwo atakyogeranga, wano waliwo atakyogeranga. Nsaba bali wano ffenna tugambe nti la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Abakyala nga temukyogera la ilaha illa Allah, ekyo ekigambo kitegeeza nti wali asinzibwa okujja kaani. Buli lwokyogera ekigambo ekyo oba weggyeko kyonna kye bayita shiriki, ekitali ekisinzibwa kyonna ekitali Allah tabaraka wa taala, oba oggyewo abalongo, oba oggyewo yirizi, oba oggyewo abachwezi. Abachwezi babeera wano, babeera mu kitundu kino. Salaamu alaikum. Mumbuulireko abachwezi bali mu kitundu kino. Nakoma okuwulira abachwezi nga ndi mu senior 3. Abachwezi abachwezi nazemu okuwulira abachwezi nga ndaba waliwo omuntu omunene mu banene awandiise ku mikutu gye ng'agamba nti ffe tuli bachwezi. Nzizemu okuwulira ekigambo bachwezi nga nzize wano mu biharwe wano. Abachwezi bangambye nti abachwezi be basamize ba wano. Bwe kiri bannange munzire mu bulungi, abachwezi be basamize ba wano. Kakati omuntu yenna agamba nti muchwezi obanga ali mu bachwezi obanga agende wa bachwezi abeera mukafiri pure ne bwaba yina ekofira nga esinga yange obulungi. Kasobera mu bachwezi, kasogende wa bachwezi oba toyagala Abu Huraira. Salaamu alaikum. Aliwo ayagala Abu Huraira waniko omukono. Njagala kukiraba mu bakyala nga mwagala Abu Huraira, muniko omukono bulungi. Mugambe bannange twagala Abu Huraira. Bannange atayagala Abu Huraira, atayagala Abu Huraira ayagala bachwezi, agenda wa bachwezi. Kasogende wa bachwezi batayagala Abu Huraira, famin thumma batayagala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nsaba Allah tabaraka wa taala tuve wano nga ffenna tulungamye, yenna temuddamu genda mbachi mukidemu ne ffenna tuddamu genda mba abachwezi siba, abachwezi baka damunyo, abachwezi baka agenda mbachwezi abeera muka. Barakallahu. Abachwezi waniko omukono wano, ng'oli muchwezi waniko omukono wano. Twanukula ebibuuzo insha Allah taala. Sheikh obudde bugenze. Wallahi bachwezi nali simanyi nti bali eno, naye nkitegedde leero nti bali eno. Sheikh neyanziza ndooza inshallah abakyala mutegedde kuba abasinga obungi mwankyawala wakwogera ku bachwezi naye ono kaabakube kuba mbadde simenti ajja bakuba seekola olusozi lwoliko lwa bachwezi luno lwolaba olwo era bw'ovunuka wansi waawo oli mu bachwezi era ne bammemba baabwe bajja ne bawoowebwa muno nga bachwezi baleeta nika ne ziwoowebwa eno. Ndooza mukiwulidde Sheikh akidde musinze nkyogera. Bwe mubamanya nga bachwezi temubakiriza okuyingira mu muzikiti. Bwe mumanya nti bachwezi bwe bafa tembaziika. Bwe mumanya nti bachwezi bwe bafa temubanaaza. Bwe mumanya nti bachwezi tembaziika mu limbo z'abaki z'abasiraamu kubanga bo si baki si basiraamu. Barakallah. Awo sikyaddamu kubasaalira Sheikh kuba bangi badde banvuma butabasaalira. Ekibuuzo ekisooka onagamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuuza
abasiraamu ababeera ku ma TV nga bagamba nti basabira abantu emikisa ne babagabira n'obugagga balamulwa batya? Teriyo kitonde kirina mukisa kigaba mukisa. Teriyo kitonde kigaba mukisa. Agaba omukisa yani omukisa gwonna yagala omukisa ogusaba wa Allah tabaraka wa taala. Omukisa tusaba musabe nga seka babadde atusomesa wanera Allah n'amala n'akola atya n'agutuwa. Banji abasaba omukisa nga siba mukisa nga tebagenda kufuna mukisa. Lwaki? Nga si mikwano gya Allah tabaraka wa taala. Omukisa Allah agwoyo yekka mukwano gwe n'amufuula wa mukisa wonna w'abaali. Allah gw'abawadde omukisa asobola okuzaala abaana nga bangi. Allah gw'abawadde omukisa asobola omuwa sente nga nnyingi. Allah gw'abawadde omukisa asobola omuwa obuwangazi nga bungi. Allah gw'abawadde omukisa amufuula mukwano gwe abantu bonna nga bamwagala. Kati omukisa tugusaba wani? Kakati bana babeera ku TV nga beeranga nti bagaba emikisa ate bo abo bafere. Damumpulire? Gamba ngani? Yogera nnyo gamba ngani? Ate omulala? Yogera nnyo naawe ngani omulala? Mama Fina? Yogera nnyo tulire? Abo bonna bafere. Damutuwulire? Bafere jazakumullah khair. Sheikh bino ebibuuzo biri bibiri bifaanagana n'okwadde babibuuza banjawulo. Ekisooka omuntu omu agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh nina omwami wange ayagala omukazi omushiriku. Nze ng'omukyala nkola ntya nga nkakasa nti omukazi gwayendako mushiriku muchwezi? Owokubiri ekibuuzo kyagala kufaanagana nti nze mbuuza ndi mukyala mufumbo, nyina omusajja wange yawasa omukazi atali musiraamu agenda mu bachwezi. Omusajja ne bwasula n'omukazi we tamugambako era tamugaana genda mu bachwezi. Kati mumpa magezi kinze ng'omukyala w'omusiraamu. Naye nsaba Allah wekitiibwa nga ndi muzikiti wano. Muddemu amiina. Nsaba Allah wekitiibwa nga ndi muzikiti wano. Alungamye yenna ayitibwa omuchwezi. Bw'aba tamulungamiza Allah nga siwa kulungama Allah musanyeewo mu bwangu ddala. Ate atulage nga Allah musaanyizaawo omuchwezi. Njogera ku bachwezi abaawano. Abaawano Bana gate muminisa. Mudemu Allah asanyeewo abachwezi abo. Kubanga bagenda kubuza abasiraamu, basobola okubuza abasiraamu. Allah basanyeewo subhanahu wa ta'ala. Kakati ekyo nga sinnaba kuddamu kibuuzo kyono, njagala kwogera ku point bbiri. Esooka, ono ayogedde ebintu, ayogeddemu obwenzi. Omukyalo ono alabika nga obwenzi si bw'alinako problem. Wabula w'alina obuzibu bwegenda mu baki? Kakati nze njagala kusookera mu bwenzi. Musajja alina omukyala nga muchwezi, wanika ku mukono wano. Omusajja alina omukyala nga muchwezi, wanika ku mukono. Ate ngenda gamba omukyala ayogere nti waali, wanika omukono nga tunako. Kakati wallahi billahi tallah, musajja gwe bw'obanga ddala kituufu oyenda. Kubanga obwenzi ne oba oyenze ku muchwezi, ne oba toyenze ku muchwezi, oba okoze ogudhambi ogunene nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ge gamu ku madhambi agagenda okwokesa omuliro abantu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba mu surat Furqan, yayogera abantu ba mirundi esatu, n'agamba nti abo tebagenda kuva mu muliro. Yagamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, abatagenda mu bachwezi.
wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, abatatta bantu, wala yazinun, abatenda. Allah nagamba ti waman yafalu dhalik, omuntu akola ekimu ku bino ebimeka, damutuwulire, omuntu akola ekimu ku bino ebimeka, ekisooka kibadde ki, damutuwulire, kanze mpiddemu, ogenda mu bachwezi kibale tuwulire, ekyokubiri okutta omuntu, damutuwulire, ekyokusatu okwenda. Kakati njagala naawe bibale nga tugenda ffenna. Ekisooka kibadde ki, ekyokubiri, ekyokusatu. Allah yagamba ti waman yafalu dhalika yalqa athama, omuntu ageza n'akola ekimu ku bino agenda kusanga, agenda kuyingira omuliro. Yudhaafu lahu al-adhabu yawma al-qiyamah, Allah agenda mukubisizaamu ebibonerezo, amukubisizeemu ebyabalala byonna. Wa yakhludu fihi muhana, ate tagenda kuvaayo mu muliro eyo. Aiwa, kakati mchala gwe totunuulira kyabachwezi bokka, tunuulira n'ekyobuki. Kati naye musajja gwe tunuulira n'obwenzi bw'oliko oli ku kiki. Bannange ntegeeza ne bw'oba oyenda kwamina ng'Amina alina jiribabu, ng'Amina baamuzaalira na ku Kaaba, ng'omwendako naawe ogenda kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Kati ne mbagamba muve ku bwenzi basajja mmwe, ate bakyala mmwe muviire ddala nnyo ku bwenzi, kubanga obwenzi busibuka eriwa. Allah yalaga nti obwenzi busibuka eyo, kubanga bwe yayagera ku bwenzi yasoosa mmwe abakyala, mmwe bannannyini bwenzi. Yagamba ti azaniyatu wazani, omwenzi omukyala ye namba 1. Bwe yali ayogera ku bubbi, obubbi busibuka eno mu basajja, yagamba ti asariqu wasariqa, ababbi abasajja n'ababbi abaki. Kati obwenzi abakyala mmwe mubulina eyo, era bwe mumala mubikkako bwe muti teri ajja kusaanukula. Ntegerekese? Okola kutya? Okay. Kakati omusajja va mu mwenzi, eyo kye namba 1. Namba 2, omuntu yenna ageza n'akola omukwano ku muchwezi naye abeera muchwezi. Damumpulire, omuntu yenna akola omukwano ku muchwezi naye abeera. Kati definitely omuntu omugezi alina kwawukana na muchwe. Musajja gwali wano ng'olina omukyala muchwezi, olina kwawukana naye. Bw'oba teyawukanye naye ogenda kubeera muliro gwa Allah tabaraka wa taala naye. Ekyokusatu, bambi mukyala gwe nkutegeeze wandiise ekibuuzo kino nga bawo ddala yagenda nga guwa kiwandiise mukyala gwe, ke kamala kakutanda n'ogamba omusajja oyo nti ayenda ku muchwezi nga ddala tayenda ku muchwezi, ng'omuwaayiriza. Ne bw'oba olina jiribabu nga nnene, ne bw'oba nga gwe imaani nga buli nnaku ojja wano n'osaala, n'omala omuwaayiriza nga ddala tayina, nga ddala ebitabikola n'omuwaayiriza, olina ogusanga mu maaso ga Allah ogunene, ogenda kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Allah yagamba nti walladhina yarumuuna almuhsanat, thumma mu surati Nur yagamba nti walladhina yarumuuna almuhsanat, الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله يقام تبوايرزا نبوايرزا نبوايرزا تبابيكولا نكوي بابوايرزا بينا قبون رزاقنا نمسوكو اجتوا الله تبارك وتعالى. wegendereze bino ebyokuwaayiriza abakyala okuwaayiriza abeeno ntegeeza bani abakyala okuwaayiriza abeeno biri komoni nnyo era bw'aba alina kyalina okuyisa awalina kuwaayirizaani kale kamusibe oli yagamba nti wallahi omusajja oyo omulaba ankoze kino akoze eki awasize omukyala namba 2 naye wallahi ne bw'ali batya ngenda musibako ogugambo ali gwekulira mu mulago omukyala nadda ewaka n'atandika okuteekateeka ogugambo gw'alina okusiba kwani ku musajja nga lavi gwakasuukirira bari'un minhu nga gwakikasuukirira takola atya takimanyi era abakyala bo olunyiiga omusajja oluwasa namba 2 kyatandikirako kale omulabye era omusajja oyo gusajja ogwo nkubuulire ogwo gusajja gwolaba ogwo tegumala nako
eyo gyekisooka. Mbadde era agenza okgenda eri nga kitegeeza akola atya? Damutuulire, akola atya? Era kyanoonyeza eri asobole okumala. Kati gwe bamwayiriza ntamalaako oba olimbye, era bw'okireeta ewanga nga gamba nti olimba, kubanga oli eyamuwasizza yandibadde naye atuwa obujulizi ntakola atya? Tamalaako. Naye tugenda okusanga nti oli gwe yawasizza namba 2 ate nga gamba akoona mu bukoonyi nti ono ali supa. Lwaki abeera supa ewooli ewuwo naaba nga tamalaako? Tamalaako lwa nsonga olina ebizibu. Era temuwayiriza basajja, barakallahu fiik. Bw'abanga ddala omusajja ono ekikolwa kino akikola, akola nsobi gye ntandikidde. Bw'abanga takikola ng'omuwayiriza olina obuzibu. Ate abakyala nammwe kambagambe, kubanga nannyini oli gwe bawaabidde agenda mu baki? Abakyala muve mu bachwezi. Ekyogenda mu bachwezi kyammwe kisingayo wammwe. No basajja tekirana nnyo kubeerayo. Mmwe mugendayo kunoonya obuganzi, mmwe mugendayo okuloga bajja bammwe, mmwe mugendayo. Naye no basajja tekitera nnyo. Biidhinihi tabaraka wa taala. Nsaba Allah atukuume tubeere ebbanga lyonna nga tuli basiraamu. Basalamu kirekeraawo inshallah taala. Mbadde nsaba ekibuuzo ekyo kiwunzike n'omukyala agambye nti singa badde awangaala ng'agenda mu bachwezi naye oluvannyuma n'avaayo nga takyagendayo akola atya? Bw'oba obadde ovaayo, obadde ogendayo nga oyagala kuvaayo, kirimu emirundi emeka? 2. Omulundi ogusookako kubanga obadde ogendayo kiro, kubanga wangambye waliwo wano abagendayo ekiro. Bw'oba obadde ogendayo kiro n'obitegeera nti oba ovudde mu busiraamu, kubanga wallahi wositulira ekigere bwoti n'ogendayo obusiraamu obulekaawo wennyini w'ovudde, oba toli musiraamu. Kakati oba obadde ogendayo kiro ng'abantu teri n'omu amanyi nti obadde ogendayo, bw'oba ovaayo gamba bugambi nti Allah nsonyiwa, atubu ilaik, nenenyiza gy'oli la ilaha illa Allah, teri asinzibwa okujjako gwe Allah tabaraka wa taala, n'obiviiramu ddala be baakuwa byonna n'obyokya. Bw'obanga obadde ogendayo misana nga waliwo abaakulaba nga ogendayo nga babadde bakumanyi nti mukyala gwe musajja gwe obadde ogendayo, olina kujja wano n'olangirira wano mu muzikiti nti nze ebyabachwezi mbikoze ntya? Damutuulira, ebyabachwezi mbikoze ntya? Ng'olangirira wano mu muzikiti. Lwaki? Olunaku lwe wagendayo ne tukutegeera tetukkirizibwa kusaalira. Kati bw'okomawo n'olangirira olwo tutandika okuddamu okukola kutya? Ntegerekese barakallahu fiik. Njagala kugamba oyo yenna abadde agendayo ng'obadde ogendayo ng'oli wano, wallahi towulira nsonyi. Wano wennyini tugambe nti seeka mbadde ŋŋendayo naye mbikoze ntya? Mbivuddemu. Tugenda ffenna kusabira edduwa Allah tabaraka wa taala akulungamya, ayongera okukulungamya. Ani abadde agendayo niko mukono? Atubuulire. Ani abadde agendayo? Bannange tubuulire, obadde ogendayo ng'obiviiramu ddala barakallahu fiik. So abadde agendayo ekiro, genda mu kisenge kyo, genda mu muzikiti, ogambe bagambye batya? Abadde agendayo emisana ng'abantu bonna bakutegedde, langirira mu butongole obiveemu biidhinihi tabaraka wa taala. Badde nsaba ebibuuzo ebikwataganye ku shiriki tunzike ne kino abadde asuubira okukiwandiika olinde eddala sejja. Ono agamba nti singa nzaala abalongo omwami wange n'akola ebibbo nga nze sibikiririzaamu nze ng'omukyala ate nga bisula wansi w'ekitanda, nze bimenya kubanga nkimanyi nti si kya mu busiraamu, naye nkole ntya? Ekyo kiwunzike ne kigamba nti singa omuntu agamba nti abasiraamu bonna ab'ebiharwe, olimi olusi n'akozesa omugamba nti abasiraamu bonna ab'ebiharwe bonna bashiriku, y'oyo aba akyogedde nga bonna si bashiriku, mulimu abashiriku n'atali bashiriku, naye n'agamba nti abasiraamu b'ebiharwe bonna bashiriku, ye tafuna musango? Kyentandikirako afuna omusango. Togeneralizinga abantu kubanga mulimu abantu abaki abalungi. Toddamu kigeneralizinga abantu b'ebiharwe mulimu abalungi, kubanga wano okuva lwe twatudde wano tubuuza abagenda mu bachwezi tetunnabakola butya ffe bwettu bwe tukulowoozezza, naye bw'oba ogendayo okirese wakati wonaani ne Allah tabaraka wa taala. Ekyabalongo bannange mbabuulireko. Salaamu alaikum. Wallahi ebyo byabalongo babalimba.
babakola batya? Babalimba. Nze akyogera ekyo nti babalimba. Nazaala abaana abameka? Alhamdulillah. Wangi nawuuna abalina n'abalala bangi babalina. Oyina ebibbo sebo? Oyina ebibbo? Yogera nnyo bakuwulire. Wallahi tabirina. Agambye nti wallahi sibirina. Tetubirabangako ebyo. Babalimba bulimbi. Bannanga Abawarabu bazaala abalongo, Abazungu bazaala abalongo, bebibbe byabwe biririddawo. Bannanga abalongo tebalina kyanjawulo ku baana baki? Ku baana balala. Mu butuufu obusiru bwe tukozesa ku bintu ebyo buli wawaggulu nnyo. Mbwe omuntu bw'azaala abaana bataano abo bo tebabaalula. Abataano tebakola batya? Era tebabakolera bibbo bya balongo. Abataano bw'azaala abasatu tebabakolera bibbo bya balongo. Abasatu era bo tebayitibwa balongo. Bw'azaala omunaana nga gwe nawulira Abaganda wano tebamupraisinga stupidly. Praisinga bakyogera bati? Tebamupraisinga, tebamulabawo. Naye bw'azaala ababiri stupidly nti oyo wanjawulo nnyo. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakati mukyalo naakola atya? Ekisookera ddala kwata ebibbo ebyo obireetere imaamu. Imaamu babikuleetere? Imaamu mulala aluwa? Imaamu mulala sekayimirira. Bikwata ebibbo ebyo obireetere baseeka bano. Bagenda kubyokya ng'olaba nga tebiina musango. Kati bw'onoobyokya bawa akola atya? Atabuke. Saalonga atabuke. Bw'anaatabuka omugambe tugende ewa imaamu. Olwo nno munnange ojja kuba alangiridde openly nti kati yajja mu luki? Mu lutalo. Bw'onojja ewa imaamu, imaamu ajja mumukolako bulungi nnyo emikolo gy'ateekeddwa omukolako era ajja kuddayo ng'ateredde. Nkusaba ogezeeko ekyo obireete ewa seeka babyokye. Seeka ate bw'anangoba, wallahi bw'anaakugoba ajja kuba akugobedde mazima. Abasajja abali wano bonna engwaŋŋuli n'obulwako kutwala bajja kutwala. Ate bajja kulabirira bulungi n'okusinga ono omuchwezi omushiriku. Ndegerekese bulungi? Bajja kutwala bano. Nabbi yagamba nti man taraka shay'an lillah, omuntu alekayo ekintu kyonna ng'akirese ku lwani? Ku lwa Allah, awadahu khayran minhu. Allah amuwanyisizaamu ekisinga okuba ekiki? Amasalo ng'otolirede? Sikanje kubira kalanga enki. Shekhi yonaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhi obusiraamu bukkiriza oba mbuuza kya mu busiraamu omwami okuyimuka mu buliri n'agenda nga tasiibudde mukyala we, obanga n'omukyala tamanyi mwami gy'alaze, kya mu busiraamu? Ekyo si kya mu busiraamu. Era omusajja takkirizibwa kukola ekyo. Takkirizibwa kikola. Mubuulireko omukyala we nti ngenze. Kale ayinza obutambuulira nti ddala ngenze wa namba 2. Kubanga bw'anaakubulira nti agenze wa namba 2 ojja kukola otya? Ojja kunyiiga. Naye mukyala wo mubuulireko nti ntambudde ngenze. Omusiibuleko bambi ne mukyala wo bambi akusomere ku ddwa nti Allah akuteremu baraka gy'okola otya? Gy'olaze. Naye nawe mukyala gwo gwe batasiibula naawe olina obuzibu. Nze omanyi saagala nnyo okubeera ku sayidi emu. Naawe olina obuzibu. Waliwo ensonga lwaki tebakusiibula. Kakati omanyi okubuuza, bawa amanyi okwambala n'ayambala ekkanzu n'ayambala n'ekkooti n'onaliko mbuuza olagawa era ogenze kuwasa. N'omutandikira omusajja wo tunalemererwa okugamba naye wallahi ne baba agenze kuwasa ng'agenda kuwasa era mugambe nti taata Abudu engeri gye yambaddemu ekkooti eyo like ogenze kuwasa naye nsaba Allah kuteereyo baraka omusiibule bulungi era ne baraka okola otya? Ogimusabire bambi barakallahu fik. Naye ogenda wenna onyiize wenna weekyankudde dda oli mu kisenge we omusajja bamusiibulira ku mulyango ali wali ku mulyango n'omusi kankuwerekereko taata Abudu n'omuwerekera bulungi nnyo n'omutuusa ku mulyango n'omugamba nti nsaba Allah kutwale bulungi Allah kuweeyo riziki tusobole okufuna bye tunaalya ng'oli ku mulyango tebamusiibulira mu kisenge gwe osigadde weebase musajja we agenda atambula agenda weebase. Ani amuwadde ekkanzu gy'ayambadde? Namuwadde empale gy'ayambadde. Ekitegeeza ajjidde ku musumaali ajja genda takusiibudde ne bw'anaatuuka okuwasa tajja kukutegeeza. Naam, barakallahu fikum. Sheikh onagamba
nti nze nsaba shekhe onsomese ku swalatul layiri bagisaala batya. Salatul layiri yeswala eyesunna esinga okuba ey'ebbeeyi. Nabbi gye yakubiriza abantu okugisaala era yagamba nti atagisaala si muntu mulungi. Yasonga ku sahaba n'agamba nti Abdullah musajja yandibadde mulungi law kana yaqumu layli, singa abadde asukako ekiro nakola atya n'asaalako. Bagisaala batya? Essola y'ekiro basaala eraka bbiri mekezo tuddemu bbiri ntegerekese awo tosukkangawo ku 10 n'emmeka ku 11. bw'oba osobodde osobola okusaala bbiri damu pulye bbiri nosaala meka oba nosaala bbiri oba nosaala bbiri hakadha. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ij'alu akhiru salatukum alwitra, essola ebesengayo mu budde obw'ekiro ebeerenga sola ki raka emu. Njimaze. Na barakallahu fik. Sheikh onagamba emizindalo nagyo gikoye. Sheikh onagamba nti nze bwe naaba janaba ekitundu ekyowansi ne sinaaba mubiri gonna namulwa ntya. Eyo gy'oboona byo baba tebagiyita janaba. Emizindalo gifudde tegukola. Mbadde mbagamba batagikola bagikola, nze mmalira ku kino. Anti tulekerayo ajja agenda kusomesa. Bw'onaaba janaba n'olabako kitundu kya wansi, eyo gy'onaabye tebagiyita janaba, bakuyita kutawaaza. Abaswahili bano bamanyi kye bayita okutawaaza. Anti oba onaabyeko kitundu kya wansi oba otawaazizza oba tofunye wuzu. Temuwulira? Kati nkole ki? Ebirala tubijjeko. Tuyiyeyi kino. Tekikola. Subhanaka Allahumma bihamdik. Tumalira awo ndowooza. Nze bagifudde.